njagala nkubuuza ate tonkanulira bukanulizi maaso njagala onziremu. Bano bani agenda okuboogerera era ani agenda okubalwanirira? Abalina ewaabwe abalina amaka gaabwe ne bakeera ku makya amayumba gaabwe ne bagamenya olw'ensonga nti tebaalina waakudda, baasalawo ne bazimbawo butenti obuli temporary bafune we beegeko oluba. Bwakedde ku makya ne babakwata ne babayoola ne babasimba mu kooti ne babasindika eruzira. Abaani agenda okuboogerera? Ebifo byabwe nga tebabiri mu bumenyi bw'amateeka kuba abasinga obungi balina ebyapa by'ebifo byabwe okuva mu Buganda Land Board. Buganda Land Board bwe beesirise nga yabawa ebyapa balala bali basasula n'obusuulu. Abaani agenda okuboogerera? Nga Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera naga bannange ebintu bwe biri si bwe birina okubeera, si bwe biti bwe birina okuba. Omuganti sirika gwe tolina kyotugamba, wavuga escalade ku myaka 20 oyina ennyumba eri kuyiika nayiika, oyina ne biiki gwe toteekeddwa kwogera. Kivubuka gwotegeera bulungi bwe kiba nti akalembereza k'omuntu omulala gwe lyokozesanga ejjinja okupima okula nti mu Uganda buli kimu kitambula bulungi, oliko ekikyamu. Ffe Uptop bwe tuvaayo ne twogerako gwa Uptop sirika Museveni yakugema manye ennaku yo wakulira bwayise wano mu Kimumbaasa, Katonda akufujjeeko eddusu n'ogende Korea wandibadde okola akasente nodda gwe gavumenti ogibanja ki? Ekituufu gavumenti siina kyenjibanja era siina kyenjagala empe, naye njagala nkubuuze abaani agenda oboogerera? Kuba naabo tebakeerangako ne babaako kye basaba gavumenti, balina amaka gaabwe nga bakola nga tebalina we basabiriza. After being made homeless olwaleero bali mu makomera. Nkubuuza ani agenda oboogerera oluvannyuma lw'okubeera nti buli avaayo n'ayogera oyagala omusafoketi nga weeyambisa akalembereza ye kaalina obulamu obulungi bwalimu ogaye nti Uganda buli kimu kitambula bulungi. Kati nkubuuza abaani agenda okuboogerera? Njagala mbuuza ekibuuzo ekirala, eyakwata n'ayiwawo ettaka ye ali ludda wa? Bwe kiba nti abaali bannannyini kifo bakeera ku makya nga tebalina waakudda ne bateekawo okwo ku butenti bafune we bawummuliza oluba, bali luzira, eyayiwawo ettaka ye ali ludda wa? Nsigala nkubuuza abo abantu ani agenda oboogerera? Gwe olwaleero Uganda eyinza okuba nga ekyakuwa smiley face nga tennakasukako mu kabina kaayo kugiraba bwewunya, naye mulimu abantu nga Uganda yabakasuka mu kabina kaayo ng'ebawunyirira nga beetaaga eddoboozi ly'omuntu agenda okujja okuboogerera okubakyusiza embeera. Abantu bannayuganda si basabirizi, bakozi tebalina kye baagala bbawa, era ne baba baagala gavumenti nti ekyuse tebanoonya gavumenti nti egenda okukeera enkyebawe ssente, wabula gavumenti egenda okubaterawo embeera esobola okubafevalinga basobole okutambuza obulamu. Nkubuuza abo abantu nga baali balina amaka gaabwe olwaleero abaana baabwe oyinza okumbulira kati abaana baabwe kiki? Temuyina waka, omuzadde bamukutte bamusibye, bali mbulamu ki? Kati bwe nkubuuza nti kivubuka gwotegeera bulungi mba ndi musobyo bamba nkuvumye, abo ani agenda okuboogerera? Buganda Land Board yabawa ebyapa esirise, gwe oyagala kuddira olw'okuba nti gwe Uganda ekyakuwadde akalembereza ku kalembereza kokyayina lyejjinja kweyagala okupimira nti Uganda buli kimu kitambulanga bwe kirina okubeera nti buli kimu kitambula bulungi. Bannange obwo obutali bwenkanya bwa kikaaki kikwetaagisa kuba munnabyabufuzi? What's up beautiful people? Facebook page yange bagihakinze ne bagitwala, so omuntu yenna takutextinga nolowooza nti oyogera nange. Facebook page gyeri naye nga nawe bw'ogirengera nange nengere khalas sikyagiinako kakodyo, so omuntu agirimu ayinza okutekinga advantage n'atandika okutextinga abantu n'abayita akasente. Abalala muyinza okutextingamu ng'abantu abasinga batera okuweerezaamu message, oli n'atandika okureplyinga gwe nolowooza nti oyogera nange n'akuyita akasente. So please eyo Facebook page khalas yayisa ongezezaako okukola buli kimu kyonna okugezaako okugirikavalinga kiganye nenzikiriza n'enkita. So wano wensabira mwena abatera okundikodinga nga ndi ku lives ne mukwata ne mu postinga ku pages zammwe, n'abatera okujja waneno video zange ne muzipostinga ku pages zammwe, bambi neno mujintereko ku pages zammwe video ne bunama wanga bambi abantu baleme kola ki kuzigwamu, kuba abantu oli ayinza okutandika obatextinga nga balowooza boogera nange naye nga siyenze. So I will appreciate you all nga munkoledde ekyo. Naye muzina gwankoze ekigambo ne kuleka kutwala page yange
naku z'omwezi 28 nga natera okujjako akasente kange kono omuziina gwagenze nako n'otwala page n'akasente kagenderako. So byebyo. Thank you so much. I'm out. Chairman Sam Muchunguzi nagira ngo ntunga muneja kwemereza okuguza omwana heri ya district kandi abagambiro bwabire narambure meromeri yone ekorwa ha factory y'omwani ya Inspire Africa Coffee ahiya hikomoreka jara omwana gwa Uganda yone nuguza gumana gwija omwana kanchi garike omwana gwa Uganda yone nuguza gumana gwija ahabwo kuba ece cyoma cyaheza kwa twahereze gamba na his excellence kugira ngo buri muntu wenda taro kutwara omwani gutari value added taro kutwara omwani gwa Uganda gutari hat value different. Our target as Inspire will believe by in the next 3 to 4 years we should have $5 billion US dollars coming out of coffee rather than what we have as the 900. Factory G President Museveni akagitongoza ho mu kwezi kwa 5 mwaka ogu kandi hona yajonjera mu billion 5 kujumaririza turiyon tugeza ho gukora namani kuranga factory G mwarebera iyo nehwa ombwire bwo misho tutekate kumwezi ningo mwaka kutaka gwire tusheme kuba turiyo producing ninga products mwari baha sheme kuba ziyo nizo mu market ba farmers tiyo ntubije aho bwire bwona kuranga twatandika kuba mobilizinga no kutwara omwana gwaje kandi nyoka umujonka bagambira nyoka janti omwana bunaza ntungamo ogwanje tugurirenga nyihanga nyoni nyenda nguburutumwe debe byomana mubireba ninyenda nubijagumana guzaha turera nejaha nepakira erukutwara achayi. Nelson Tugume mukuru wa Factory G nagira ngo mwaka ogugwaza kwa Factory G neja kuba yatandikire kushohoza ibintu byone birukurugo omwani tutera umuranga gw'omwani kugira ngo ba farmers mugeze ho omwani gwanyu mugureberere tugire omwani ogwo mutindo oguru murungi ogwahise Uganda kitinisa chamana bo kuba twine omwani murungi. Factory G hatene burwaye bucweka 25 hariga na bwonge kahwa ahabwa TV West and area Sertogusa.